wadde olutindo ne tugamba taata w'omwana ali mu kifo ekyo Malkatum olutindo baluta Al-Khartoum omwana bayita Maktoum ate bino betwalaba jjujjuzi nga Faida alinnya ennyonyi ati byenkugambira ayinza oba yali alaga wano mu Al-Khartoum kukonfaminga linnya mujja mugendako ne tujja genda tuimprovinga mpola getufuna getuleetawo kyetufuna kyetubawa bulinganga bululu ebivudde mu kulonda byetubalawo byetubawa so mutambuleeko n'ebyo omukoddomi w'eggwanga lino Lwasa buli kitundu mukoddomi waayo national muko munnange yafuna ebuzibu mu bya ssente n'avayo ne yeekubira enduulu asabye abantu bamuyambe nemanya abantu bakyuka nga ssente zikubuze otobanyongera kyova bw'oba tonnafuna ssente teweevuma nnyo nsi ate abantu n'abategera ddi obubi bwabwe obadde oba waaki munnange pasita nga amuyita Bujingo soka otuwa emboozi sabidde bangi nabo obujulizi si yenza abakoledde naye Mukama Katonda ampulira era yandekawo yampa another chance kubanga bwe nsaba ampulira nsaba Katonda awulire nkuwadde omukono gwange ogwa ddyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu era nga nkusitula okusituka obutaddamu kuyita wansi tewali afukamira mu maaso ga Mukama n'addamu n'afukamira ewalala ki ekigenze mu maaso sabidde ensonga zo zonna Katonda ozimukwasizza kati omuntu agaye nti olokose obulako kwatula Katonda atondawo ekkubo ate Mukama yampa obuweereza obulungi obw'okusaba n'abantu bonna abalokole n'abatali balokole awatali kujajinga muntu era wano Lwasa wafukamidde ne tusaba Dr. Jose Chameleone we yafukamira ng'ebintu biyise bye baali basoose okuteekera ogogo yajja wano mukulu yalennyambye akasente nakati kanajja sabo tekaliiwo wali mukulu yampate sente Bujingo yankubidde kasuku nangamba ntewa pasita Bujingo kati walokose nze kubadda ndi mulokolese kati omuntu agaye nti olokose wangi obulako kwatula wangi yampadde yadde ekikumi kye ennaku yakonzitandikawo apa kasa yansabidde ekikamu kya Mukama kikulu wadde ofaaki ennaku yakumutuusa naye waawo we basabidde TV ezikyabeera mu sideboard nedda bambi gwe mbadde ndudde okukirabako kinkubye ate wala maka ga kasuku kakuba Lwasa musajja ali mugagga baade mu ofisi ya musumba TV ngeri mu sideboard zina beera wanyabo TV ena kubeera yokka nga olabe ya telefine ene eri wano yokka ku kisenge ekyo sikinaako bumanyi wadde buli kimu nkimanyi ekyo tekijja tekinyuma ddala muntu ng'alina ku ssente kale ekyo tukibuusa amaaso Lwasa yayatudde oba anaayatula yagamba yayatula dde ate yagambye yagenda kwatula kati ekituufu nekikulema okukola ki naye nga ye yafunye kasente kakati jukira kati kiri ekyali ekitandise pasita we yayise Lwasa automatically buli omu yabadde alowooza ku ki ku ssente naye kati pasita nga musajja wa Katonda ekirina okukulembera alina bba Katonda nassuubi oba ontegeera kakati bw'okulembeza nti nagenza bapasita n'akuwa ssente ne pasita aba atandise ate okuva mu lubu lw'abasumba nadda ate eno mu Brian White oba ontegeera kakati ekyateyampadde kunze it is kuleka pasita asigaleyo mu kifaananyi kye ng'omusumba nti omusumba omuntu wabanga ali mu mbeera embi tufukamire tukole ki tusabe kakati ekirala kyonna ekiri away from saala kisigala kyabameka
ekyokubiri social media naye mugimanyi katugambe singa musumba akwatanga obukadde 2 n'abumuwa mugenda tandika agabye oluggi lwa Pentagon tufudde Pentagon twagivaako tuyambe kati abantu abala kati Pentagon twagivaako tusenza batandise zigabira baki oba ontegeera so kakati anze ndowooza nti kakiva basazeewo ne bagamba nti nedda katusabe mu mawulire tugabe muntu tutole ki tugambe nti nno nakusabidde nesisuubira nti tasobola butamunyiga alina obbanga yamunyezeeyo bambi musajja wattu bale noonya kifaananyi kya musajja wange wonna sikiraba Steven noonyezaako ku kifaananyi kya Lubowa lero mazalibwa ga Lubowa